Ebya Speaker Anita Among byongedde okwonooneka oluvannyuma lw'omulamuzi akulira kkooti evunaanibwa abalyake okuvaayo n'ategeeza mu wiiki 2 Sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga Uganda omusango gwateebwayo male mabirizi gutandika okuwulirwa. Kampala TV 256 gwena kyagyekuumiddeko nga gwe wasalawo amawulire gonna ag'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ojja gafunira no Kampala TV 256 wakola okusalawo okutuufu. Atannaba kubanga osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga okoone kadaawo kanono kajja bakakuwa notification asinga waliwo egguye lyonna lye tuba tutaddeyo. Okomentinga ku mulamwa gwe tuba tuleese kino no kituyambako okumanya endowooza yo kw'oteeka okulikinga n'okusharinga. Okusinziira ku mulamuzi amanyiddwa nga Lawrence Gidudu ono nno nga yavunaanyizibwa ku kkooti evunaanibwa abalyake avuddeyo n'ategeeza nga omusango ogwateebwayo male mabirizi nga yeemulugunya ku Sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga Uganda Anita Among okubanga asaasaanyizza ensimbi ezisusse obungi mu myezi 3 egiyise kino nno bwe kyetaaga okunoonyerezebwako. Male mabirizi yateekayo okujulira kwe mu kkooti emanyiddwa nga mu kkooti ya Chief Magistrate Court eno nno nga yasooka n'egoba omusango gwe yali yeemulugunya ku Sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga ate omubaka omukyala owa Bukedya. Omusango gwe guno yaguteekayo ng'ennaku z'omwezi zaali 15 August 2023 ng'era mu musango guno yateekayo ng'agamba Sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga Uganda mu bbanga ettono ly'abadde Sipiika wakati w'omwaka 2016 okutuuka 2023 ebyobugagga byafunye bino nno bingi ddala nga male mabirizi yavaayo n'ategeeza omuntu yenna mu bbanga ettono weetyo aba tasobola kufuna bya bugagga bino nga Sipiika wa Paaliyamenti ebyobugagga by'alina nga olwo nno ye ategeeza nti ateekeddwa obba nga yeeyambisa ensimbi z'omuwi w'omusolo okuba ng'afuna ebimu ku byobugagga bino. Ebimu ku ebyo mwe muli ennyumba ey'amaka esangibwa ku Makan Road wali e Nakasero Kampala, ennyumba esangibwa ali mu division y'e Kampala Central, ennyumba esangibwa wali mu Ministers Village side za wali Entinda mu division y'e Nakawa ne wooteri emanyiddwa nga Sky Hotel International eno nno ng'emanyiddwa nga Fiesta Hotel eno nno ng'esangibwa Kyaddondo ku plot 1423. Ojja kujjukira nti alina n'ennyumba side za wali e Naalya ku luguudo lw'e Naalya olumanyiddwa nga Mugisha Road. Bino nno nga mwe muli n'ennyumba eri side z'eri e Bukedya ennyumba gaggadde gye yakamala okuggyako engalo. Mu birala male mabirizi bye yeemulugunyaako yavuddeyo n'ategeeza nti Toyota Land Cruiser Sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga Uganda agyalina eno nno nga eri mu number plate UBJ 005U kw'oteeka Mercedes Benz eno nno nga zino ziri 3 okuli AAA1, AAA2 ne Range Rover nayo nga eri AAA3. Male mabirizi yavuddeyo n'ategeeza nti bino ebyobugagga mu bbanga ettono weerityo Sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga Uganda tateekeddwa kubanga abifunye mu kiseera ekitono bwe kiti. Kati nno wano male mabirizi we yateekerayo omusango gwe okulaba nga Sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga Uganda anoonyerezebwako wabula omusango guno okusooka gwali gwagobwa nga bategeeza nga male mabirizi bwe yali talina bujulizi bumala
okubanga alumiriza Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda. Wabula mu mwezi ogwali ogwokusatu omwaka guno gwennyini ng'ennaku z'omwezi 7 Malema Abiriizi yaddamu n'ateekamu okujulira kwe nga yeemulugunya ku kusaba kwe okwasooka okugobebwa era nga omulamuzi olunaku lwabadde Lwakubiri Justice Gidudu yavuddeyo n'ategeeza nti okwemulugunya kwa Malema Abiriizi kwe yateekayo mu kkooti kutandike okunoonyerezebwako mu bwangu obw'ekitalo era yawadde emyezi 3 okubanga omusango guno gutandise okubanga guwulirwa. Kati nno kino kiba kitegeeza nti Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda waakunoonyerezebwako engeri gy'afunyemu ebyobugagga. Ojja kujjukira emabega awo ambasada y'eggwanga lya Bungereza yavaayo n'ategeeza nga Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda bw'alina amaka wali mu kibuga London. Kino nno akyaviirako omukulembeze w'eggwanga Uganda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo n'ategeeza nga Speaker bw'aba atandika okuba nga anoonyerezebwako bongere okutegeera ensimbi ezaagula ennyumba gy'alina e Bungereza gye yazijja. Wabula oluvannyuma Pulezidenti yavaayo n'ategeeza nti bwe yazudde olugambo olwali lwamuweebwa terwali lutuufu, wabula singa omulamuzi anaavaayo n'ensala ye ng'eraga nga Speaker ensimbi zino bwe yazijja mu z'omuwi w'omusolo kijja kuba kitegeeza nti Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda ateekeddwa okuba nga avunaanibwa sinakindi n'okulekulira ekifo kye eky'obwa Speaker. Kampala TV 256 atannaba kubanga osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga, commentinga, sharinga ate era likinga. Kankwagaliza olunaku olulungi, siba bulungi, weeraba.